negendereza nnyo waliwo essala ezimu nga bwonejja nengende maaso ga Mukama ne mugamba Mukama mponya tuwonye pasita Bujingo mu kanisa asusse obubbi asusse kati mukubanga ndoopa ewa Katonda amutuwonye nga maze mu introducinga wa Mukama amukolere. Simanyi oba kivudde. Nkifunye waliwo omuntu agenda nga bayogera tebikwatagana mu maaso ga Mukama naye n'akozinga attention kwoyo gwayogerako. Ye mukazi eyali malaya Abafalisaayo gwe basuula mu maaso ge. Bamuleeta kuloopa. Tulina abantu betuloopa amazima nga tubanjudde wa Mukama nga tabeerabidde naye n'agandi ke basituse kanvireyo omwana wange kamukolere kamutaase kamuwonye okufiira mu kibi. Kati nga abantu abamuze nina obujulizi bwendabye mu bulamu bwange nga abantu banyanjudde mu bantu nga bandoopye nga abantu banyanjudde ewa Katonda mu kundoopa. Nalabako abansibira wiikisi 2 ne bansibira wiikisi 2 ne balinga abagamba Mukama kati wuno muwala we tumuleese nti naawe totuukiridde nange situukiridde. Otolwa kyaki lunyuma muloopa w'omu yamanye ekituufu mutagala temumanyi kituufu muteebereza. Musumba nakubulirako ebiro bwe nafukamirako ne ngamba Mukama nsaba onsonyiwe ebibi byange but if this is not your will nzijaamu. I remember. Sinakunzijaamu nzijaawo. I remember. Sagala nakusigalawo nti wajja kubaawo shame kumuweerezaawo. Baakutulugunya paka kuwulira bubi. Paka we nagamba kangende wa Mukama mugambe kati omanyi Mukama nzijaawo bujja obulamu bwange. Wangamba essala gy'osaba ng'ogamba Katonda akujja otosobola fuuka kizibu kya kyaki kintu kinene. Yes. Buli kantu katono. Kyaki okufuuka ekizibu nzijaawo. Ekyokubiri era olwo n'omusumba gwe nasinkana ne mugamba nsaba Mukama era namugamba ne mugamba bwe mba nga nze ekizibu kya kanisa ekigenda gisuula Mukama nzijewo alina kunzita busi kubanga bwe ndinoba wagenda kubaawo shame ku musajja wa Katonda nti ye omukazi yamugobye biki bwe bityo so bwe nfa akkirizibwa okuwasa tewajja kubaawo shame. Kati nagende wa Mukama nga nzikiriza ndi mwonoonyi kyeboogera ndi malaaya yeesindi nzikiriza siri perfect but if this is your will establish me. Bampadde deadline mu myezi 3 ngenda kuba sikyali mu maka gano bennyini bye banjogerako bye natwale wa Mukama abalala baŋŋambye mwaka gumu bwe baba batuufu mu myezi 3 ngenda kuvaamu but if it's your will bwe nsukka omwaka ngenda sigalawo. So ndabye Mukama nga establishinga nga nsimba so nti essaala gye bansabira wiikisi 2 nebaza Katonda bansiibira nti Katonda ayina amaanyi musumba Balamu yagulibwa kolimira abaana ba Mukama nga tasobola kwatula kaasi. Is it Numbers 23? Kati mu kifo ky'okwatula ekikolimo yasabanga mukisa. Nalabako musumba #namba ng'egamba Hadassah must stay. Ekigambo ekyo it's a Hebrew word for Esther, Hebrew name. So Esther must stay. Biblically Esther yajja after Vasuti. Kati waba yajja after Vasuti bw'otandika essala n'ekisibo oba ogamba Mukama munyweze. Anyweze bunyweza. So ngenda olaba nga ebyawandiikibwa biddiringanye. There was a Balaam. It is Numbers 22. Nti Balaam gwe bagamba nkolimire yansabira omukisa. So kati osobola ogende mu maaso ga Mukama nga gwolowooza oli mu kukolima kumbe oli mu kujjukiza Mukama kusimba Esther yamwerabidde. So nze mulamu bwange nkirabyeko nti kati sikyalina budde nzire mu maaso ga Mukama mugambe gundi afuuse ekizibu okuggyako kati mugamba Mukama taasa gundi kubanga ate kati seetaaga funa kikolimo. Ebirowoozo byo Bayibuli egamba si bye birowoozo bya Katonda. So kati gw'oyinza olowooza ebirowoozo. Isaaya 5:5-8 n'amakubo go si ge makubo ge era tusaasira abalumwa enjala kati nga kati tuli mu kisiibo mwezi gwa 4 ennaku z'omwezi ziri 7 oli mu kusiiba njala osimbuliza gw'otamanyi bw'afuna mukka
kiri dangerous. Mukama agamba tetufuna kubanga tusaba bubi. Nga tubisabisa okwegomba kwaffe. Tulina kye twegomba nga tetugenda nakitwala. Kubanga eritakwagaliza kubeera mukazi wange ate eritagenda kukuwasa. Ate naye tayinza kunfumbirwa. Simanyi musumba oba sooka ompulize. Atakwagaliza kubeera mukazi wange talina kyagenda kukozesa. Human rights activists. Naye ate era ate sigenda kumuwasa kuba nakwagala mmanyi nti gyali. So musumba sitaani azannya geemu ya kifiiriza n'agiyingizaamu abalokole ne basaba essaala nga bakuba ebbanga ne basimba busimbi bantu nga abagolokokera ku Nehemiah. Nehemiah abamugolokokerako Batobia ne Sanubalaati be bamusimba. Bakulietinga awareness nti waliwo Nehemiah era agenda kuzimba ebisenge ebyayulika ebyabomoka. Tukomewo mpolampola kumukkiriza. Okkiriza ki era osabira ki? Kiki ekikutwala ku kyaki? Ogenda ku kyaki ng'omulogo kakirabika tuzudde class ey'okuna. Tulina abalogo.